bakooyo okulyayo. Abantu bakoowu to the level nti omulala oluyingira mu church nga tebanabana kutandika kwogera kigambo kiddako naye bakirawo. Bakoowu balwanyi bannange, obukoowu obwo obukugaana okusinza abantu bakoowu to the level tasobola kufuna kaseera kajja kubeera wano essawa alaba mpanvu. Ngara kabeera mu kanisa mutandisa okubuulira kanazi yansaasira nabuulira dda ate ne bansaasira n'okunsaasira nga sirina ordain naye nga mbeera mwogezi omukulu. Naye waliwo gye nagendanga ng'abantu ku 5 nga zino eza kampu nga tuli mu meeting abalala balina emirimu egitalekeka naye nga ku 5 labe emmotoka eziyingira ku church bazze kuki ku divine weekdays. Naye kati omuntu va wano tambulemu ojja kumusanga awagudde amatoke munnange ne Kampala bw'otokola tulya mmere yaki yerabidde nti eriyo abalya mulago naye nga balya bamalayo weeks 3 bamalayo omwezi. Kino kye kyamugwako ekyaki ekyakamiri. Abantu batuuse ku level tebakyasobola kujjumbira kukuŋŋaana, tebasobola kujumbira sabbiiti. Eriyo abantu abamanyiddwa mu makanisa agamu be baŋŋamba naye nga nange ekyokukola sikimanyi kiri mu mikono gy'abasumba. Eriyo abantu ekkanisa ne bweba njereere atuula bweru. Waliwo bandetera lipooti ne bagane musumba oba bano balina ddogo obulogo konzi ddogo litya kubanga enkuba yazze era ne beenyigiriza luddawa enkuba ng'ebasammukira naye tebayinza kuyingira eno oba zibampalana ng'alowooza tayinza kusemberera babi. Enkuba nekkubira ebweru ng'ekkanisa erimu n'ebifo. Ebbugumu lyakutendera mu saluuni amalamu lunaku lulamba nga n'enviiri teziwedde ali mu kyuma kyokyono tavaawo ekyaki ebbugumu akasumula akalega asumulula osumulula kaki. Tetusobola kukuma kitiibwa kya Katonda nga tugayalirira okuŋŋaana oli kyagambye. Bwe tukuŋŋaana wano kimala okukola ekitiibwa kya Katonda tuyiga tusisinkana tweyiwa amagezi twongera omuyigako sibe kiri banaye tuddaabirizibwa tutereeza. Waliwo nagendako mu kamiri mu nenjigiriza ate abakyala mukyalo munanu bananga musumba ebyo byogera osobola obiddamu mwami wange muyita olegula abeerewo konze maamu mpise katambi kebazzaako mu yakyogedde yakoze atya kati nange ate kitajjukira obaawe nagambye ntya ennaku zino kati babano babikwata. Abantu beefulukuta n'obugagga ali mu katale atunda ali mu nnimiro akola wiiki agimanyi ekiseera akimanyi wa ennaku omukaaga ez'okukola emirimu. Nze we nakyukira basebo kino kye nalaba n'amaaso nze na taata wange ng'agolola ekkooti ye tagitwala wadobbi ffe zitwala wadobbi ku Tuesday ene yambadde sabiti era nagiwanika wali kanzu ne bana byanakozesa. Ensawo ya Bayibuli ebeera wali yerimu oluyimba yerimu lesson ne bbaasa ono z'abadde ayogerako. Naye abantu bakoowu to the level nti sabbiiti etuuka nga tamanyi kyanaayambala n'alyoka azipimamu nga tezigira ki najjukira ku makya okudduka okgenda mu nviiri. Abantu bali serious. Zino zennaku edda twayinanga n'omanya sabbiiti egenda kutandika nga tubeera mu kyalo obanga nze genda nga nti oba ekyalo ekyanyono kyanzigweramu nnyo essaawa nga 11 nga tuwera nze nga nina n'ekiti kyenkwata ne tuwera olujja awaka ne watereezebwa mmere neeteekebwateekebwa buli kino kibeera kiriya era sabbiiti bweyingira
ffenna Friday tugenda ku church bwe tugenze ku church tewali tteeka abalala bali wala era nga tukuŋŋaana mu awo olunaku olw'essanyu ligize lutya luyingidde tuba n'essanyu mu ki ennaku endala zigize eki maama ziggwa oli mujjaamu jamu genda okole kalaamu yo obalirire ku kkanisa yomwe tobalirira ndala ompe omuwendo gwabaggulawo sabiti ku kyakyo ogumaze ogufuna gumala ate ne baba bagenze ku kyakyo okugulawo sabiti they are not even serious ziwala omukanisa gye nagenda nempulira nga kinkeesi kyenasooka okukola kwe kusanga sapatu ku mulyango katunga bali ku muzikiti ngenda okulaba nga onaabuulira kati ali mu bigere nemanya ye nanyini ki nanyini sapatu ziri ayambadde ebyokusaagasaaga nentegeera be bafumba ku sabbiiti kati amaze okukuma mu mmere azze wano atutebeze mu butukuvu seyo musumba bana abantu bano nga bakyaliwo nja kuyigiriza gye mujja engeri gye tukuma mu butukuvu mu kyaki naye ekyo kansooka enkikomyawo omuntu nojja n'omukka mwebanga muli banga munya mukola ekintu kyonna ekitiibwa kya Katonda abantu bakivaako dda bali mu mukaaga ayambadde nga bw'ayagala tewali ayimbisa ekkanisa ezimu zemmanyi n'ow'ebyuma aba teyazze bano beetuuzizzaawo kati kuba wano ndi wano banoonye ku sabbiiti ku Friday olabe nga waliwo ebyuma oluusi tugenda ne ku makanisa nga omudinkoni ekisumuzo yagenda nakyo ewaabwe tannadda oba ekkanisa nzimanyisebo nze sisookedde eno ku bulabirizi ow'ekisumuzo yagira atya twali tusabiddeko wabweru mudinkoni tagira ki taliwo ate be batuwa ekkanisa be bazimbe bawaayo ettaka n'obulodi ettaka oddimuddiza ekitiibwa kya Katonda nakikuuma tutya nga abantu tebajja ku kyaki n'abazze beebase nazze bayibuli gyalese eva ku kyamateeka nekoba ku Timoseewo tunakikuuma tutya abagirina bayibuli erimu ebifaananyi bye baamukuba ku biiki byonna biri omwo emize eringanga emize timba amize ekintu yonna yonna bayibuli ejjudde tunakuma ty obutukuvu bwa Katonda nga bayibuli bwetyo bwefaanana envundu ate nga olugero lupya byenjogera gye biri bino tunakuma ty obutukuvu bwa Katonda abantu bawumuddemu kati abavubuka bategeera nnyo bwe bagamba mba bategeera ennyo bo tebatyakwata na bayibuli nnene nnyo balina bupisto pisto ke kakyako ka New Testament ate kati ogwo omulembe nagwo baguvuddeko batambula naki n'amasimu naliko ebweru eyo nga tuli mu kamiti ombuulizi n'atuwunziko obwongo olwayingiranga okubuulira ku divine ali mu kamiting twali mu kamiting n'agamba all of you take out your Bibles netuziwanika take out your phones netuziwanika ngambye ddamu owanike Bible netuwanika kati wanike essimu netuwanika essimu switch off all phones. I know there is a Bible on that phone, but that's not a Bible. Kubanga eyo oba okyakebera wano omwoyo Yesu n'agamba nekayingirako akalala buyingirako bate buyingirako ate bekayingira kakukema n'onyiga kanutap genda okulabanga omwana akikukoze. This is not a Bible. Musajja tugamba Bible era nze ondaba nze oluyingira nga nzijako naye ngikozesa essimu Bible ngikozesa eyo singa mbadde nambula bakristaayo ntambula ngenda mangu sayise naki na Bible nzijayo olunyiriri naye tetusobola kukola Bible study on phones.
That's a lie. It is true. Kuliko Bible, omayobo nabbi, oluyimba, kalakala, byonna kwebiri. But that one is not the Bible. Kubanga nebya pornography bikola bitya bingirawo. Esimu yange ireeta message zonna ezizinga ati nange nokendeza eddoboozi kati time ogimala ate ekifaananyi olujja ate noono mukyala gundi nisengendo naye napapa agenda okulaba nga nkebera nanga ati ekimwaliruddawa. Abantu bakoowu tebakyajja na Bible kati basebe mwataddewo system eno sigiwakanya mugigende nayo maaso naye ate erina engeri gyekendeezezza olwokubanga ebiwandiikibwa mbiteeka waggulu ku lubaawo. People don't need the Bible kubanga ennyimba muziteeka waggulu tebeetaaga ggula biyimba. Ye kanisa abantu baki bannaye balinga nga Dawudi bali ku kitanda kati beegolola n'ezo WhatsApp zaabwe okumanya bakoowu. Omuntu asobola okumanya ebintu byonna ebya forever Dynapharm yogerayo ekirala tiyansi yogerayo ekirala swisigaali ani omulala nga talina lunyiri lwa Bayibuli lwamanyi zina azitontoma n'omugamba naye mu Bayibuli mulimu ekigamba waliwo yambuuza mulimu ekigamba nti abakazi tebambalanga kyabasajja n'abasajja tebambalanga kyabakazi tuli luddawa biri nga byo bimanyi kirula kimanyi buli lunyiriri osoma Bayibuli sebo mu abasumba Bayibuli teriko akalaga nti nyongera tekaliko lunyiriri bw'olusoma nga luga nti nyongera onsome wano ku Facebook buli lw'obikkulawo kakano kaga nti oba oyagala okundaba ekisingawo praise here awo tunyigawo ne baleeta n'emmere ne kakwongerayo kati owange beeka tetuulya emmere nzijja mami ne kakwongerayo. Taata naye abeera ku ebyo taata naye mubuuzi olunyiri lwa Bayibuli olyokola baakabi bako tetusobola kumanya kirwa kya Katonda mu bukoowo. Ambabuulire waliwo abatuvuga olwo speed endala ejja kati. Ekimu ku bintu ekkanisa eno byegayaliridde okutegeera nti waliwo strategic plan gyalina eri very clear. One of the threats of this church mu ekkanisa mwalowooza nti ekizibu kyammwe is Catholicism. Era kati omuntu bw'otoyogera ku papa omuntu alaba nga atayogedde. Obwongo bw'ekkanisa oba b'ekkanisa bubali ku paapa. Kati bw'abazze ku tulampu oba ne tulampu kika kya paapa nange simanyi. Olaba ku Facebook baleeta obwo tata musumba ffe yasise mu ngalo ne gundi yasemberedde paapa yabuze Katonda omukwatako yamukubidde kabaayi. Kati abantu abo balimu they are not aware ti omulaba omulala waali. Pentecostalism is another threat. It's another threat. Twasoma n'omusajja oyo esoma issues in the Seventh Adventist Church. Ffe tuli asatu tetulina byuma kubanga abiteekako teyagize eki. Batula mu church zaabwe ne beesomesa ebintu ebyo olabanga abive babimanyi. Beegolola ebyo tebirina nnyo makulu. Ate babeera ku church ku Sabbiiti babeera bweru. Gundi azaala akaana kawala ayitiriza naye okuzaala obuwala kati ani alisikira bba tebabimugjeeko kati bali mu busika ku Sabbiiti naye alimba ezo enviri zatakyusaako faasoni emu ye tezimusiiwa tuli ku nviiri kiki bannaye. Abantu batuuse mu bbanga tebakyetaaga kupa kupapa. Islam strategy yabwe egamba from Cairo to Cape Town they are constructing mosques today, every morning, every evening, every other day. Strategy weziri nga nezimu kuzo kubawasa. But
tebakola effort funa abawala abakafiri baleete bazaalemu abaana baba basiramu. Teekawo Islamic Bank. Abantu babanyagega badusa kimanyi nti waliwo abatasaba kubanga batyo bakwatira omanyi abatuwola abagezi bamanyi nti eno wiiki ya camp meeting kati batandise okujja bamanerenda atuddewa kati gwe okukyewalama tobaawo oyingirawo katono n'ofulumira emigwa ate era bano abatula ku kapembeni nabo tobanenya nnyo atuula waakola ki olimuwulira nti wali wakunoonya n'akola atya. Kati abantu abo bagenda okufuna omukisa ba Islamic banks zigaba amabanja manya ziwola sente ezitaliko maki ezitaliko magoba awo oyita ala business bezitutawanya. Those are strategies. Abaana baffe bafumbirweyo abantu bajja kwewola eyo bapapa lwakufuna. Ng'oyagala okwetegereza ebitabo byaffe eby'omwoyo w'obunabbi obisanga n'abalala. Ensonga lwaki tulina bakolopotazi batono wano kubanga n'abasebenze tebagula biki batugamba ssebo tetulina bitabo biri mu luzungu ebyoluganda ebiriwo mwabigula. Omusajja nze omukatuliki yampangulira mu kuziika kwolwo lwokka lwe nawangulwako nange nenzikakkana. Tugenze kuziika munnaffe wa kika kyange siwa kanisa yange musajja mukatuliki yajja okubuulira oba bambuulira nti wendiki nalabanga yabuulira kunze saategeera naye nendeka omwoyo omutukuvu ayinza okuba kyanyamba naye era kyanyamba yaga gye bali abagamba nti si kituufu kusabira bafu baloza nti ekiri mu bayibuli okusabira abafu okusabira abafu kiri mu bayibuli kale mubikule ate tetulina ye alina n'abikula n'alusomera ddala olw'okusabira abafu nga mpulirira ddala. Mutabani wange n'antunuulira nanga nti dadi olwo konza atera okweraliikiriza talujje mu bitabo bino 66 kati yasomyemu eri erimu biri bimakabizi asomyemu ebyo ebitabo ebirala kikwetaagisa kuba mukugu okumanya nti eyo quotation tagijje watuufu. Kati kyekiseera omusevenisi okumanya kyetukkiriza kyekiki oyo asomye akijjawa naye bw'oba tomanyi kituufu ekifu kijjagira ki. Nali mpita ku ssomero erimu gana amasomero nempitawo ng'abaana bayiga naye nga yali abuulira ku ssaawa eyo ayigiriza paradise on earth yali ayigiriza ensi bwegenda okutereera nanyonnyola ensi egenda kutereera nanyonnyola ensi nange nenyimirira ku ddirisa nenga nti ensi yawa gyayogera ku planeti yeno yayogera ensi okutereera nze obwongo bane butegeera kuba manyi ekituufu byeva ku kituufu nemubuuza nti nsebo webale kubuulira obadde oyigiriza ebyo wabadde obijjawa ayigiriza mu 7th day mwana nemubuuza nti byoyigiriza obijjawa nanga nti akatabo kakano pastor Jehovah Witness book. Kati olwaliro gwe omuzadde era nze neewuunya famire eriwo nga tolina njigiriza bayibuli gwe wennyini eyawaka entuufu kati abaana bo bayigiriza otya. Tuli mu kizibu olwaleero omuzadde ali awo alina abaana asoma lesoni akasirivu akamu mu 10 mu 4 n'ensolo neeva mu mazzi. Was it from water oba in water of water in water from water ne tubeera mu kukaayana theologically kyali of kyali from ne zivaayo nnyingi. Kati omwana wange owa P4 of ne from ne ini abyawulirawa. Nze mbadde nga nina abaana baka nga bwemba n'abaana tusoma njigiriza ya bayibuli Mukama ye Katonda ennyini w'amazima obubonero bw'okukoma kwa Mukama waffe omusala omusango kulibeera kutya lwaki kubanga ebyo byenjagala bakole batya bwe tudda ffe ababiri ne tudda ku kasirivu kaffe kasirivu akamu obugwena baali bantu ddala byali figurative kyali ki kati ebyo tubyogera mu lulimi lwaffe. But here is a home now. Tetusobola kuma kitiibwa kya Katonda nga neeka teri makanisa. Teri maki? Teri makanisa. Okusooka teri bayibuli bonna balina emu ya taata. Mwene mukuŋŋaana nga bakuŋŋanye ku kitambiro ky'emmisa. Amaka bwe gatuuse njagala kubategeeza
kiseera bw'oba onokuuma obutukuvu bw'ekkanisa ekitiibwa kya Katonda tekibeera eno. Waliwo oluusi lwembuuza ssebo musumba, Katonda gwe tusaba eno ye wanjawulo kuweeka? Simanyi babasumi kimwali mu kigere wanjawulo oweeno wakwewombeeka, oweeka talina nnyo makulu y'omu basiba basumba bakadde y'omu ffe bakyamu oba ogenda okulaba ngaeka byakusaagirira buki bannaye kusaagirize sawa yakusaba terazina bayibuli. Kale ffena tukuŋŋaanemu twatule ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo nokwala kwayi Katonda nokusema ku Yesu Kristo Mukama waffe. Ekyasuula Dawudi is neglecting. Yakoowa neglecting his spiritual life. Baseba abasuubuzi n'abakyala, don't neglect your private life. Holiness begins at home. Ekkanisa tejja kukuuma butukuvu bwa Katonda ng'obutukuvu butandikira wano ku kyaki. Lumu akawala akamu kaayomba ne kavuma omudinkoni omukyala eyali akalumba nti lwaki ozze ng'oyambadde bubi bw'otyo. Namugaa nti gw'otegeera ennyo okusinga mami ne daddy benze nabo mu mmotoka. For your information, my dad is a church elder. So you love me better than my parents. Amaze oba tamaze? Kambategezi ekimu ku biremesezza ekkanisa okukuuma ekitiibwa kya Katonda kukitandikira ludda wa? Wano batandikira wano. Nasebo omusajja negetinga omusajja yali musumbafu omugenzi kyambadde yasomesa ekintu nga nange ntula butuuze eyo nga bwe mutudde naye mubuulizi naye nentula wansi. Abantu abakulu bayigiriza nga mpuliriza era nze nina ebintu bingi eby'abantu abakulu nanootinga naye yagamba nti omuseveni tasobola kubba. Walaba abbye ettooke nga yagwadda ajja agwa mpola mpola. Muwulidde baana bange? Yagwa mpola n'agayalirira okusaba okujja mu kyaki kuwa ebitundu bye-10 ng'olwo agenda agwa. Muwulidde? Kati owaatemera ettooke nga yagwadda. Mutuufu omusajja okyayogera? Omuntu abajja yagwa mpola. Dawudi ono okutuuka okukola ekyo alabika yali agudde nga takyayimba waka takyasaba takyayina maanyi. Yeggwe ate amaanyi onogajja wanga gw'oyendayenda bw'otyo. Banange kizibu n'okusomesa abantu nga wayenze kizibu. Kizibu okusomesa abantu okubayimbisa n'obayigiza okwagala kw'otalina kyovula bamaka mangi tegasaba. Tegasaba. Toyinza kubanga abaaka tubaagala n'obasabisa. Tosobola. Kambe statistics wano ndekeraawo. Okutte kalamu omuwandiisi bakola research ku byaffe ebyekkanisa muno mwennyini muzaffe worldwide ne bazuula 28% families zezisaba zokka awaka. Research gye baakola baazuula ng'abasabi ababeera eka ne basaba okussaamu Katonda ekitiibwa nga baayimbye n'oluyimba ne basomayo olunyiriri ne bafukamira ne basaba bali ebitundu 28 ku 100. Wagendera omwo. Naye ne bazuula nti ebitundu 20 ku 100 bo basaba bafunyeewo akaaganya. Basabi ne bo bamala kufuna kaki? Kaaganya. Ekitegeeza basaba bapapa. Kale fukamire abange manguweeko ffenna ekisa kya Mukama waffe Yesu Kristo. Bafunyeewo akaki? Abamu basaba bagenyiro bakyaddewo. %52 ekigambo kyakose yakose ekigambo ekyannuma never. Yagamba batya? Never pray at home. Never. Ekigambo kiri never.
tetusobola bino byetuze mu kamiri tutheologizinge ku bintu ebirala. This is where the problem lies. Tetusobola kukuuma butukuvu bwa Katonda, butukirivu bwa Katonda ku church. Ngeka tetugira ki bannaye? Tetusaba. Nebaza amaka agasaba. Mwamma mwekubireko amina. Waliwo Oluganda gye nagenda teyina mpangula nange nensigala nga ndi wa bigere. Ku nyumba ye yateekako awasabirwa. Nakola n'ekituuti. N'obutebe bwawo buli permanent. Essaawa y'okusaba bw'etuuka bonna n'abaana bamanyi akasenge mu bagenda. Nga ndinyabula. Ne Bayibuli ebeera awo. Ne wabakidde awo. Oyinza obbaga nti naawe omusumu ogenda n'oga nti bani mulite ku Bayibuli tusabe nga ne Bayibuli tegira ki? Bazeerabiddeyo ku kyaki. Yasigadde ne gundi. Okusaba kubeere mu maka, okuyiga kubeere mu maka, okuwabula kubeere ludawa. Abasajja bali wano gwe mulimu gwammwe okubeera abasumba b'amaka gammwe. Kyeyavudde afulumya lunyiri twasomye ffenna lwagambye tutya nti ebyokulwanyisa by'entalo zaffe 2 Corinthians 10:4 are not carnal but mighty in God for pulling down strongholds. Kyeyasomye atya mu Luganda nti ebyokulwanyisa byaki si bya mubiri, si bya mubiri, byaki naye byaki biwangula ki bimenya ki? Nti kubanga ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si ya mubiri. Ekikyatulemesezza mu kkanisa okuwangula entalo zaffe tulwanyisa mu kibannaye. Genda ol'ennyoko loli naye nakwetegekera genda oli kitaawo. Ezo entalo zaki? Kubanga ono yayenze nange kanyende. Oba tambuuza nange sigenda kumubuuza aliagala yalisalawo. Entalo za mubiri za kuwalana, za kwogerako, za kuyiiya. Muntu nayiiya ekigambo n'akiyiiya ku munne n'okimubuuza kunnyonnyola nga tasobola kimalako. Tulina abantu abakyayi kanisa ne bagitamu olw'ebigambo ebyogerwako naye nga n'abyogera bw'ogenda omunyigiriza mu nsonda aga nange nawulira boogera. Baani mizimu bitambo biki ebyogera mu kyaki? Gw'oli awo kuwuliriza bye boogera. Ebyokulwanyisa si bya mubiri. Kateka amategezi nammwe abatondowala okutondowala kya mubiri. Ate Sitaani nabagambye mwe nabbi yagamba nti Sitaani ajja kukozesa obunafu bwaffe. Bw'ayagala okuba perfect ojja kusinga n'abatali perfect. Bw'ayagala okwetondera ojja kufunayo abakunyiiza nga tebali ready. Oba ayagala agende ku poliisi. Zirabirako mu church omukyala n'azira ekkanisa. Ono yajja wano omukadde n'abalaata. Naga mwebale tusabira ekkanisa eno yeeyongeddeko memba. Amiina. Memba oyo yazaaliddwa wa mukadde nte ye yazadde. Banaye musonyi okumuyita memba kubanga tujja kufuna ebitundu bye 10 n'ebirabo okuva mu nte yazadde. Ekyo Mukama waffe yeebazibwe. Nga bonna beebaza Katonda olw'ente y'omukadde okukola ki? Akakyala akatudde wali wabbali n'atulika n'akaona nti ekkanisa eno esosola. Nze nazaala tewali yannambula, tewali yalanga kirango, tewali yakyogerako. Ente y'omugagga gye balanze kkanisa yaabwe njibalekedde. Setaani ajja kukuleetera ebikuleetera entondo n'ova mu kkanisa. N'endwala ne batannambula baani bo. Waliwo nze yankolerako n'ekirayiro. Nakatoye musumuluza ajja genda mu ggulu pe okutuusa nga ze nannambula. Amanyi nti butamulaba tosobola genda mu ggulu. Nsaba Mukama atubeere. Prayer is the opening of the heart of God as a friend. Bwe tuba tusaba twogera ne Katonda. Ogera ne Katonda.
bino byensoma bindeetera ennaku nga tugenda okusaba. Mwalisoma naga nti we are too busy to pray and so we are too busy to have power. Ekiwadde obunafu tetulina maanyi, tetugenda kuwangula nga tetulina maanyi. Dawudi amaanyi gamugwamu, yali yeetaaga amaanyi amalala, kikyamutwala ku lusozi. Tujja kukozesa amaanyi mangi mu kkanisa tufunemu kitono bwe tutabeere n'amaanyi gava eri Katonda. Yesu bwe yali ku nsi kuno ye yamanya ekyokulwanyisa kino. Omuwandiisi omu kyeyagamba nti Jesus was never too busy to pray. His schedule was never too packed to spend time with his Father in communion. Talina kimugaana kusaba, talina kimugaana mu kusinza. Ebyokulwanyisa by'entalo zaffe si bya mubiri naye by'amaanyi, bimenya n'ebigo kuba Yesu Kristo Mukama waffe. Obanga mulya, obanga munywa, obanga mukola ekintu kyonna kikolerwa kitiibwa kyani? Muli olowooza otya? Tujja kulaba sitepu endala tukumata ekitiibwa kya Katonda nga tuli mu kyaki, tujja kutuukayo. Kiki kyolaze nga kyekyo ekitiibwa gy'oli? Mulimu gwo oba Katonda? Simu yo oba Bayibuli? Kiki owadde priority? Owaye ensimbi ku mbaga na bintu birala n'otowaayena? Weewala obukoowu obwavaako okwonoona kwa Dawudi. Mukama atuwa omukisa ku Yesu Kristo Mukama waffe.